po jako akawuwo tulivimba mu Uganda. Olunaku olw'enkya abayizi ku ssettendekero ekkulu e Makerere lwe bagenda okulonda omukulembeze waabwe ow'okuntikko omuyite Guild President era nga keetalo kennyini okukira kazina n'ow'enkufu ku ssettendekero ono olw'obuwagizi n'embiranye eri wakati w'ababinkanyi. 15% olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Olunaku olw'eggulo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda ku ssettendekero e Makerere kasunsudde abayizi bana abagenda okubbinkanira entebe eno okuli bwe tuyita Edwin Bossa, Kateregga Kagenyi, Ivan Sempijja wamu ne Ogutu Aaron ow'ekibiina ki National Unity Platform. Batujja mu kalulu kano akalina okuba nga 30th April ne bakyusa obuwayiro obw'enjawulo nga tebulina mu mateeka. Twageza kukubira endulu mu kooti neyongerayo omusango gudde muguwulirwe nga okulonda kumaze okugwa. Twali bana n'omu ye yasigalako naye ng'ate ffenna twali tuli qualified nga bamaze otunominatinga. Kyokka nga wabula Ssaawambale okulonda ku kwajje wazzeewo okusika omugwa mu bayizi nga bagamba nti Ogutu Aaron eyawandiddwako eddusu ekibiina ki NUP wa NRM awedde emirimu ayagala okuyisaawo ebya NRM singa n'aba awangudde. Baali basolondawo Judith Naluka mu ntandikwa naye bakozesa wano mu University of Kujju bakoze Judith Naluka ne bamugyamu. Kakati mwe temwebuuza lwaki omuntu wabeera nga ye flag bearer wa National Unity Platform, lwaki university ye batemufaako, lwaki ye bamuleka akola ebintu by'emirembe. Yezimu ku nsonga lwaki n'essaawa zino era bakyalemereddwa okumulanga. Nalukwago Judith nga y'omu ku baawanduddwa agambye nti bagudde dda mu lukwe olw'okubabbako obuwanguzi bwabwe nga bakozesa omutimbagano abayizi kwe bagenda okulondera. Omuntu yazimba system bagenda okozesa ko 940 ntino balwikinge kitwakiwulidde bulungi nnyo naye nze omuntu eyagizimba mwesiga omukyala Deputy Vice Chancellor Finance and Administration omuyita Josephine Nabukenya mwesiga nnyo era nkimanyi ye ng'omukyala era ng'abakyala bonna ajja kuyimirira ku values ze yekkiririzaamu nti corruption ne rigging tebiri mu values ze era twesimbye tumutaddeko obwesige bungi. N'abalala bawanguddwa okuva mu lwokaano luno baliko bye boogedde ku kalulu kano n'okusingira ddala ku nsonga y'okuwandulwa n'ekigendero eky'okuyisaamu Ogutu Aaron eyerimbise mu NUP songa wa NRM Kakongoliro. Mumanyi engeri gye muyitamu okusasula zino fees nti bakozesa Guild President omu gwe baaleeta nayongeza oyo tuzi kyokka ffe tuvuddeyo n'enjala nti tebajja kuddamu kukola kye bakola mu 2018 kutuleetera President gwe bagenda okukozesa byonna bye baagala era tukubiriza abayizi muli eyo naye tubawa advice ife nga ababadde nze mbaddemu eno university emyaka nakituli kubanga kosi yange ya myaka 5. Wabula Ogutu byonna ebimwogerwako abisambaze n'agamba nti bonna bamubojja ku luwonzi nsonga ndala nnyo ez'abagisiza mu lwokano okuli okuba n'emisango ku poliisi okuba n'ebigezo bye baagwa nga ne bamwogerako nti wa NRM ye tabimanyiko mutwe n'amagulu. Nesimbyewo ku ticket ya NUP kiri officially known nti nze candidate wa NUP Joe principal waffe His Excellency President omulonde owa Uganda Senator Robert Kyagulanyi yakikonyemu stamp n'agamba emmunye ngitadde kuono eddusu ery'obuwanguzi nditadde kuono ye official NUP flag bearer. Neera buli agamba nti simanyi State House bulijjo baliwa okukyogera tuvudde wala mu campaign eno kuva 2019 lwaki balonda akaseera kano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze kikoona mu stamp. People power! Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Let me take this opportunity to tell you that Ogutu has given up and is carrying himself to your